I want to thank the developer, and I want to at least tell Mr. Ham that he should work hand in hand with us, with KCCA, with Minister of Works, and with everybody, and Office of the Prime Minister. Ndimusanyufu nnyo, nebaza government ya Uganda, nebaza His Excellency the President of Uganda, yakkiriza okuba nti tujja nawo national advising nga tujja wano, nebaza Prime Minister nti ye bali kujja kubanga nga Ssaabaminisita kino kyakoze gye kiri. Nebaza ne Hamis Kigundo okuba nti yakoze omulimu guno omulungi, yadde nga tumuga nti akkirize bajje bamuwabule kuba tewali asobola kumalayo ffenna tetusobola kati tusobola kuga nti Calvert enda kwekana bweti kubanga si kimayo naye kaakati batekiriko people olina ne kabundi ke wataddeyo ka pavement nako bagende nga bakateekako amalimu amazzi gabe nga gava eri nga gajja mu mwala direct. Ekisembayo Oweekitiibwa President nga tumaze okukola buli kimu ayagala kuyambako kusumbuuza support si compensation support okubakiza abantu abafiirwa ebintu byabwe. Kati kansabe omukyala tulina engineer naye tasobola Luganda kati njagala nze nabadde Ethiopia nakomyewo olunaku lwajjo muzeeyi agenda kuba simu n'agamba ekisooka tujje ne ba engineers aba Ministry ya Works ne KCCA tulabe butya bwe tuyambako developer ekibaddewo ekyokola ebintu by'abantu tekiddamu ate tulabe n'abakosebwa era nasookedde mu bakosebwa twagala okubasaasira naddala abo abafiiriddwako ebintu byabwe. Era President n'agamba tujja kusindika ttiimu eyeetengeredde, tujja kusindika ttiimu nnyingi okulaba nga tufuna abo bennyini abakoseddwa kubanga bwe mumanyi Kampala oyinza okwesanga nga mulimu ba Mubende oba baawa. So ekyo nakyo tugenda kukikola ate tukikole bulungi ate mu bwangu kuba President yagambye tukikole mu bwangu. Kakati bw'otunuulira omwala guno